Chimanya libero mwati Nasubira munyomu Anawanirira mutima gwange Uno yono yoyo yekwe suna Omoyo kwa kalosa kasufu Pambatira perekera untusa libero mwati No yoyo Oguli omugeme ku mukifuba otole gule ogutali omugeme ku mugongo boy wedwaze bakutyamye pretend as if you are sick webongole senga kutyamye mukifuba nema mukifuba seleka zero mani nazi otyo liba mama basenga bali wano badada bali wano bani nase bawulira bakodya babo bamenekendekechi wazira kuba zabe kyalo lwale nolulenzi lwange ndosa mubwene nolusinga muna bulungi otyo yes baba lata kulira Essanyu eringi Elizabeth lyalina wano yasalawo okuyimbira omwagalwa wa Kayimba era n'omwagalwa we teyalwa yajja n'amumasaako ssente. Selector mwana wange butisoko ikaikana kumale katono ikaikana katono baba nali nenda bwakoba otyo baba nali ndino olulenzi olwali lundi omutima mazima otyo ekyebe kyange otyo amadi gange mungulamu bwange otyo ekitangala buli kimu kyona kyona okimaze lwaleero nkigaire okay Siduka ya Osima
wano balamba Elizabeth bajja okumuwa ekimuli kw'ossa n'ebirabo. Wano bajja n'obugambo obusenenkerevu Julius bwe yali abatumye bagambe Elizabeth. Nze nkweta lya baby. Banange baby. Webale kuwooma maama. Webale kujja kutufumbira. Sengedde ebigambo nga bw'owulira akagambo akasembyeyo. Webale kunuma. Webale ino. Najja kukala akamuli kano nga bw'okabona nti kalweti. Here. Aha. Mwani nazantumye yakoba kyakamyufu kano nga bw'okabona bwe kali amazima gene wamuyingira mu musaayi okuva mu magere okutuuka ku mutwe mbunkugwe mu kafuba kuba wamuyingira mu musaayi. Ayi omulenzi mwene buba kagaali. Ekimuli kyange mmaze okukinoga, ekigambo kyange mmaze okikuwa, olugendo lwange ndutuuse wano, olusigadde kandutambule naawe. Ebisenge by'omutima gwange mbiguddewo n'ebisumuluzo bibyo. Olaba Julius nga yakankwana nantwala mu kika ky'okundagayo. Yalina muganda we mukulu we. Bwe natuuka ne bampita ekyebbeeyi era lyerinnya eryakola ekyebbeeyi. Era Julius bwampita ekyebbeeyi mpulirira ddala muli omusaayi gwonna nga gunsensera mukwano mwereere. Omanyi bwe tubeere waka muyita kyabbeeyi. Ati ngambye. Ne mugamba ekyebbeeyi kyange njagala ontwale mu bakadde banzaale mu butongo era mbawe ebintu byabwe kuba nze namala okusiima era nagutuukiriza. Abantu beneebaza okuba nga nkituuseeko ku kino. Nsookera ddala okwebaza omukyala bamuyita Grace, Mama Mimi abaddewo ku lwange okuva bwe namugamba nti ngenda kukwanjula bambi anjagadde tutambudde naye tugenze naye ne tulonda engoye yanfaako andizayininge bambi ansiimidde buli kimu. Neera ne changing dress gyengenda osalira mu keeki ye yagintungira ng'era ye yagironze. Bambi mwagala nnyo. Twala okwebaza abategesi ba ABS mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwa omukisa guno. Neebaza mwanyinaze Namwase Brenda abeera Bukomero, neebaza Sula abeera Bukomero, neebaza Twaha abeera Bukomero. Genda muzaako orange musana. Julius oli musana gyendi. Onjagala omanyisiza ebintu bingi nnyo. Mbutuufu nalina ekirooto kyange ojje waka wano ate nga yegwa omusajja gwe njagala ndeete nyanjule waka wano. Naye mazima gennyini ekituukiriza. Onsuubizizza ebintu bingi nnyo naye ebimu ku byonsuubizizza mazima byennyini ogenda obituukiriza. Omulundi ogwokubiri Elizabeth bwe yajjira mu kidaala yajja anyumye nga yambadde gomesi ya cream erimu ebimuli bya papo okukosa n'ekitambala ekya red ekyasikira ddala necklace gyali yambadde kosa ne earrings. Abaana bajja n'abaana mubekumbe bulungi obwire busibye era kuunda mutawana akyatekape omukolo gonna baire ku mwana
muleko omukola alita yenkame mane banange okoye ulira Mwana wange omulungi nina ekibuuzo kirala kyonka. Mwana wange ndikubona ebintu mu maiso wano ndidi nti bajja kubyandula aye olw'okulokola obwire ebintu ebyo tubirye. Okay. Omuko Julius yalaga amaanyi yaleeta ebintu bingi nnyo omwali entebe kabada n'ebirala bingi nga bw'obiraba. Omuko Julius ndikugemye enkoko eno eyire mu kifo ekyamwanuko n'okukwebasa okukukuuma n'empisa. Enkoko eno ndigikuwa ogirye ogiwoomerwe ope mwana okwongera okusaba muko nkuwaire enkanzu no okwongera okakasa nti kompaire mwana ikiriza ojambalenga paka lwerikutukana ewaawo. Omulundi ogwokusatu Elizabeth gwe yajja okujja okusala keeki, ono yajambadde potted dress era mu ssanyu epitirivu. Selector zero mutabanyikola ensonga eyo mangu kubanga abantu bakoyemu. Wano Julius yateekako Elizabeth engagement ring eraga nti no amusibiddwawo paka wanaamunona. Mukwano gwange Elizabeth nga bwe nkweyetera ekyebbeeyi kyange omulinga kuli mu liiso expensive wange nikunanika empeta eno amazima ati walero okusibiira wano bwogimutaako era kaliba kati ng'era nkunonye ng'olyawo omulangira Fredi ng'ovumba itonge liikyagakembakaifoteera kisiiriza yes balagembeta balagembeta gaikulu mwibanga 10 5 ndala 0
Baba yoga. Mwesire kubulungi oli. Oyi tibakyakulisa. Tonda mwenge. Gole ngajja okusiibula omwagalwa we Elizabeth naye yajja ne kabboka muwala nga mwatadde buli kimu ekyokulya kwosa n'ebyokunywa n'agamba Julius ti mukwano gira olyako paka we nadda. Katulire obugambo bwalina bwe yateeseteese mu nsonga eyo. Mutima Julius webale kutandulwa webale okunenda wenayera n'omutima gwabwe webale okwenda abazaire bange n'abasinga kugulu mu bwaife twembi webale okwegaayo okwida mu maiso ag'abazaire bange okuzaala era nkusaba bambi tondekereranga okutuuka okufa okutoolako switi mutima wanyekyeddeeyo bino tibijjakumala abula alyakunikana bambi niwe gwe naakomeranga abalaba ebesa abalungi byonna mubirabye sina kyengenda kuddamu nti Evelyn ate wano wabadde watya Elizabeth mumulabye essanyu lyalaze mulirabye ate nga mukwano anyambaza obulungi bwenti okulaba nga ndabika bulungi ye Maria's Bride oyo musange wali ku Zai Plaza 2nd floor room 04 oyo alina gomes eza buli kika ez'abagole ez'abasenga ez'abaana babuuza genda omweyune oleme kwejjusa mukwano temwerabiranga 3 okugenda ekawala ku chachi ya Pastor Iga ategese okusaba buli muntu alina ekizibu kyonna ate nga era wategekedde n'okwebaza abalaba ABS TV mwenna buli aliyo nga yetegekedde okulaba nti programu eri bweti ne bweti gye yasimye okukwasaganya agenda kwewangulira emmotoka kapyata nga mpyattuku awamu ne pikipiki wamu ne sente empitirivu kati gwe beera ku ABS TV togivaako olinde nga 3 mukwano togenda kwejjusa nga sinagenda mikwano njagala okwebaza abantu wano wamanga okwebaza Drake Matovu oyo abadde ku kamera nenja okwebaza Skim oyo abitemye nga teye producer njagala mbasibule wano ntusikane Sunday yemu sawa 10 paka saa 9 mere bulungi mweraba Chimanya libero mwati ngasubira munyomu anawanirira mutima gwange uno yono yoyo yekwe suna omoyo kwa kalosa kasufu pambatira perekera untusa libero mwati nonyoyo